Omukolo gw'okusabira abayizi ku ssomero lya Bright Future School eGayaza gukoleddwa omulabizi wa Central Uganda Conference Samuel Kajoba akubiriza abaana ddala bagenda okutuula ebigezo ku mitendera egy'enjawulo okwekwasa Katonda mu buli kye bakola. Ate bwe twagala tusabire abantu bano 12 bonna bayite ate nga flying colors bonna bagende mu September school. Alabudde abayizi ku kabi akali mu kkopa ebigezo yennyamidde olw'obulimba obususse mu bafumbo ne mu masinzizo n'asaba abantu okudda eri Katonda. Okutya Mukama amagezi mwe gasookera. Edward Kigozi nga mukulu w'essomero eryo ayogedde engeri omugabo gye gubakosezaamu. Embeera gye tulimu eya ssenyiga omukambwe si nnungi nnyo naye ate erimu ebyokuyiga nti tubaddewo ekiseera nga abaana bali awaka ate gavumenti nemala nebatuddiza abaana bano tubafunye nga interest oba okwagala okusoma kumpi kubaweddemu, abalala bakoze ku mirimu, abalala baweddemu essuubi naye tugezezzaako ng'abasomesa okulaba nga tubazza